Abaluganda mukama waffe yebazibwe mbalamusizaako era omulundi omulala nga bulijjo abanninda mwebale mwenna abaagala Yesu Kristo n'enkola ze nti tuli ku kituufu era munywere temuggwamu maanyi bagamba ensolo ku kizigo kweri ye lyekkubo n'amazima n'obulamu awatali ye tewali we tugenda kuyita kutuuka mu bwakabaka bwa mu ggulu mbadde emabega yonna nga nzija mbagamba nti ngezezzaako okusigako kifaananyi ky'emirimu mwempitidde abantu bangi sobola kumalayo emirimu gyonna naye ekikuyambako okumanya nti wabanga oyo akola ogwo omulimu yeeyisa bw'ati ate nze ogwange neeyisa ntya neweetereza abatunda ebyokunywa ebiyiseeko soda yogati bagamba nti kyokola munno gwe tuyagala bakikole naye ate osobola okwambala ku ngatto z'ebigere z'omuntu oyo noweefuula ye nti singa kye bamukoze gwe babadde bakikoze gwe waaliwulidde otya so tubeere begendereza mirimu gye tukola ate giremu otuviirako okugenda mu geyeena nga bwe nze nkyogera mwebale nnyo abawagizi ba Kristo era mwenze gwakozesa okujja gye muli sandibadde nga nsobola ate naalibadde nga nzija mbagamba ki naye nno olwaleero nzize ng'era nga enkola yange kumalayo mboozi y'Abasumba abo Katonda nze beyambikuliddeko okundaga nti ye kululwe tabamanyi nga bwe yayogera nti bangi balijja maaso ge n'abakuba n'abasamba n'agamba muve wano mugende sibamanyi nafunyeko omukisa okumanya bonna wadde mu kusooka babadde beekweka nasooka kubalaba nga balina obukookolo ekyo nakibagamba naye ate naddamu ne mbafuna nga bonna babugjeeko bali ku tebo emu beekuŋŋaanyiza mwattu bw'obanga obalaba n'ekyakizza njawulo n'amannya gwe kululwa oyinza n'okulowooza nti tebakolagana bayinza n'okwegirayo enjala n'ebiso nga balaga mbu beeyinako nnyo obugugungo oba obukuubagano tebekkirizamu oba tebeeyagala n'okwewalana munnaye bakolagana ate era basinkana because balina ekintu kyabwe ekibagatta owamu naye kizibu omuntu kyabitegeera naye mmwe abansi y'omwoyo abamanyi ku bya Katonda mmwe musobola okutegeera kino obadde okimanyi nti nawonye okufa nasimatusa akabenje ka accident ate nno nga ndi n'omwana ffenna nga tuli bakufa lunaku lumu naye oyo Katonda eyantaasizza n'amponya yensonga lwaki ndabye ng'era singa kale nafudde luli mbadde nfudde nga sigasizza nze okufa kwange nagamba nti leka njagala kubeere kwa muwendo mu maaso ga Mukama naye nga nfudde nga sizza abooluganda kibi nnyo Katonda okutuma okukola omulimu gwe ate n'otuuka ekiseera ky'okujjuula n'ova mu nsi nga tokoze kye yakutondera oba kye yakutumira kukola ogwange ngukoze era akaseera akatini ke ndiwo nammwe nkyakoyera ddala nga bw'anaayagala nkole ndi wano okugamba bwe nti Mukama yamponyeza accident yo yankozesa okujja okubabuulira bino bye ngenda okwogera naye sisobola ate butabanyumizaako accident omuntu agenda kwebuuza yabadde etya yabadde wa ate wagiwonye otya waliwo abayinza okukisanyukiramu ate kati lwaki towafiiridde eddala lumu naawe ne tukuwona naye nadde sinnatuusa kufa ensonga lwaki Mukama yakoze eki yannyambye abaana abato bannaye tubawulirize nnyo tuwulirize nnyo abaana abato nnyo nnyini ddala nga boogera wiiki ewisse emabega omwana wange yaŋŋamba mami nze naawe tugenda kufa ne mugamba ate tutya naye tugenda kufa nze naawe babiri konze ndeka nze sifa kati nja kusooka kaddiwa sinnatuusa naŋŋamba kale kati gwe batoyagala nze kale nze ngenda kufa ntandika osaba sitaani oyo ne mukuba naye baana abo babeera bamalayika kati bwe yayogera ekyo saakisuula busuuzi kukireka neŋŋana nedda ekintu kino tekisobola kukoma wano Mukama kiki oyagala okundaga mba neebase nendala nga ndi mu bantu bangi waliwo emiwumbo gy'emmere egigenda mu maaso okufumba okwejaga ng'abantu bali mu kayisanyo beetala nava eri n'akabakuli kange nenzija we bafumbidde ennyama ne bansenera ennyama nga nnyingi ne kajjula nenva mu bantu n'entambula ne ŋŋenda eri waliwo ekiyumba mwe nayingira nga mulimu gulinga guhoolo nentuula omwo nendya ennyama akabakuli kalamba konna nenkeebulizaamu nendaba nga tekimmalidde nenkomawo omulundi omulala ne baddamu ne bannyongera ennyama nenzirayo gye naliiridde esooka neŋŋina ne mmaliriza akabakuli ak'okubiri bwe nazuuka neŋŋamba nedda bwe mbanga nze neyawudde okuva mu bantu ng'ate abantu b'endaba ababa bagenda okufa mbalaba beeyawudde okuva mu bantu kakitegeeza Mukama ndaga omulaba amaze okuntagetinga nze nvudde mu bantu okubeera nze kakitegeeza nze ngenda okukola ki
ekyo nenkikuba ekinyamba nze mu kusiiba mwe siva era nze nkyakogera ddala okusingako ne wano ddala nnyo nina mukwano gwange yandebye nange abane togenda kuggwawo buggu kibuyaga wajja nga tolinawo weekwata okola otya konze nga nsitamawo mu mbeera eyo naye nga nenyongera okwekuba omulabe tekyamaliraawo mba mbuliri neebase nendaba omusajja najja ng'asituddemu omwana wange mu buliri amutwala ne mugamba omwana wange oyo mutwalire musumba wange eŋŋamba ye ani anjawukanya n'omwana otuuka okumunzijjako mu buliri amutwale ne mmanyira waliwo omutego nensaba kaakati jjojjuuzi ndoota ababbi banyingira mu nnyumba naye nga tebayingira naye nga bali ku luggi kati ekiseera kyabo we kyatuuse ekyokuyingira mu kifo ky'oyingira mu nnyumba ate bagudde kasitoowa kati mu kasitoowa nga mulimu omusajja naye ng'anoonya kyatwalamu nga takiraba naye base mulaba neŋŋamba ye ono adde alina kuyingira mu nju kati ate sitoowa mu sitoowa babbamu fe obusitoowa bwaffe mubumanyi ffene waffe mubaamu busigiri namanda temubaamu kirala mpozi naye buddomola by'amazzi nga naye anoonya kyabbamu nga takikola ki kati nze bwinalayo ekyo nemmanya kati ono omulaba abadde ayagala mu nnyumba kuyingira naye n'ennyumba yange nze ne bw'ogiyingira tolina kyosobola kubbamu mpozi era ng'ogiridde bulamu kati ekyo bwe nakyayo nemmanya kati ono talina kyazze wano kubbawo wabula obulamu bw'ayagala naye nga nina ebisulo bino ebisulo byo tebinsulangako nga bibadde binsula omubiri gwonna buli wamu nze wonna nga omubiri gwonna nina ebisulo ninga kweri bino ebisulo kiki ninga bagenda kunzisa masasi bagenda kunkuba biso bagenda kunfumitafumita bagenda kufa accidenti egenda kunfotola nzenna so mu mbeera eyo kumbe ddala kituufu yadde accidenti tubadde tuva wakiso nveeyo nina byenva okulambulako bodaboda olugoye olwange lwayingidde mu piki nga simanyi kyokka ate nadde ngenze n'omwana nadde namusoseza mu ddwaliro bwe navuddeyo yabadde alina ebimusumbuwa bamukebedde ninga atuyitireyo tukomewo olumwe waka munnange piki bwemala okulya olugoye nga luweddeyo kati eba eyagala ndoza kuddako ggwe piki nga tetukuba mu luguudo mwetukuba emmotoka ziyisa ziva eno n'eri wakisaawa wabayitawo petrol station bagiyita kani naki ndooza naki bagiyita naki awo wetwagudde kaakati omwana nanvaako oba atya awo saalabyewo nagenze okuddamu okwagala omulaba kuba nage oba yalazeewa nga simanyi bwantya bwe yagenze nga mulengera mu mipiira gya mmotoka egya takisi kati ng'emipiira gya takisi yabadde asibye ng'aviira ambyulensi wadde wa ambyulensi eyisa kati n'asibamu agiviire kati ono bwe yagenze gye yagudde wansi naye nga takisi ekoze eki esibye naye nga ate yo temanyi mbu kyesibira ate wansi waliyo gweri mu kutaasa kati emipiira nga giri ku mwana kwennyini naye nga tegimulinnye naye nga kugisibidde kati nze nga piki empalula nange nnyongerayo olugoye sirubalaze bulazi naye nga lwonna balusazeeko obusazi okwongeza ku kiri ekyadde kiriddwa era okulunyambula nga nsigadde buki kyovula abakyala mwambalenga bulungi bakwano yambala weetindire munda ebintu ebikumala kuba tosobola mmanya ddiri ogenda funa accidenti singa nadde nze seetindidde mbadde njasigalira ddala bwereere namwe mbimanya ebya accidenti abantu we bajja buli omu kugamba oswala emirundi ebiri oswala accidenti aye nogatako n'okusigala ng'olina bwereere nze nekyo kyekyanyambyeko ninga mukama ate ng'onnyambye nesiswala naye nga twadde bakufa naye mukama yatuyambye fembi twafunye ebisago naye mukama n'ayamba ne biba byakungulu ne bitaba bya munda abansabirako mmwe be mbadde nnyumiza ku sitole eno nti mwebale kunsabira kubanga Pawulo we baamusiba wakubadde nti Pawulo mwattu yalina omukisa nga n'ekisiikirize kye okiyimiramu owona naye ate essaala ze size zamujja mukomera bantu be baamusabira nange nga bwe musaba nno nti mbasabire nange nsaba mweyongere okunsabira kuba n'ebinnumba waliwo omusajja yayimba Pastor Bugembe ng'agamba ebitulumba binene kusinzira ku level kw'oba oli sitaani gemaanyi mwajjira ati neŋŋamba mbadde nfudde nga sinaba kumalayo bantu bano ng'ate mukama yabandaze nemubuuza ki kyoyagala nkole mukama wange naŋŋamba ayagala abantu bonna balokoke emboozi y'abasumba bano egenda kwewunyisa n'okubalaba kwennyini nako kwewunyisa kubanga nange bwe nabalabye nadde nabessuubira ng'oggyeko abaatiikirivu nti bo already kizibu nnyo omuntu okuba nti tamanyi nti newaaba gyali ng'aliyo bubezi naye ng'amanyi nti ekintu kyalimu si kyali butuufu
agamba kastanze nfunayo kyenjagala naye waliwo nze benadde sisuubira era neŋŋamba kweri babanga ne bano mukama abatidde kweri lisiti y'abantu abali ku byeyeeganye kati ani mutuufu abasumba bano banene kyensobola okugamba kyokka ate kisingira ddala okubeera ekyennaku ekyewuunyisa mu byonna abasumba bano batu balina branches zaabwe ate si ze main branch z'amannya ga church ze basumba nedda bayina branches mu mannya amalala era ne bateekayo abasumba abalala naye nga church zaabwe nti singa omwekengera yeewuwe nodduka nogaanonoonya akacaca ak'ebibaati oba kabiwempe konna mu ngeri mukaba kafaananidde gwe n'olowooza oba tundubaali nti awo katonda waali ogenda gwate mu bulanki yoyo gwodduse kati tuli seefu n'akatono abasumba bo bennyini abanene bamaze okuva ku mulamwa kati ne bakuwa ne branches nti bw'omutebuko dduke ate sitiri bagamba obuuse mu fulampeni n'ogwa mu kyoto oba tolina kyokoze kambogere nferumu nze ng'ogwange ngukozi era nja kuba musanyufu kubanga nange muli mudda abatakkiriza kati mulikkiriza mudda owalibawo chance ereeta obukakafu byonnayogera kati nti byonna byali bituufu ndi musanyufu nnyo okuba nti mukama yamponyezza okufa ku mulundi omulala kubanga wadde sigwe gusoose naye ate guno nange natiddemu naye nadde nfudde bulungi nze mukamwa kange mwadde mujjuddemu jesus nga ndina mukakamu nnyo kuba olabye mwanange ng'ali mipiira nze nemanya nti kati oyo kasita agenze afudde kati nange ngenda musanga nze kyo nekyangumiza na bugumya neŋŋamba yetugenda sisinkana mukama bwe yandaza abasumba ne mubuuza mukama wange abasumba mbalabi oba abakulembeze abatukulembera mu linnya lyo naye kati nze mbakolere ki nalabye essimu yange ng'evuga essimu yange bwe yavuze nga ngenda okugikwata nabaddeko wala naye ng'essimu yeyawulizaamu emirundi eki ng'eyagala kwemenyamu emirundi ebiri kati nempa ku kanziruke ngende nsanga essimu eyo nga tennaba kumenyekamu mirundi ki ebiri mukama n'ayamba nengisanga kati bwe nagisanze nengigatta essimu bwe nagigasse nengikwata mwabaddemu eddoboozi lya katonda yennyini omuntu nno kino agenda tagenda kitegeera ate katonda akubira ati essimu yakubye n'agamba nti abantu bonna njagala balokoke mu ssimu mwaddemu ekigambo kimu ekyogereramu nga kigamba nti abantu bonna njagala balokoke abasumba bengenda okwogera olwaleero kitegeeza muli balokole abaagwa ekyo kyo bwe kiri kati nga muyina okulokoka kibayita okwatula omulundi ogwokubiri okozesa ebigambo byennyini bye wakozesa ng'oyatula ogusooka naye nga ku luno mulimu ndokokedde ddala naye no tekigenda kukoma wano muyina okuwa obujulizi bwammwe ebbanga lye mumaze nga mufereramu abantu ba mukama oba endigazi naye mu kirooto omwo nabaddemu nga ndi ku ssimu mpulira ekyo kintu ekiŋŋambibwa wali ebbali wabaddewo endiga n'embuzi nga birwana naye embuzi eyo yabadde nto n'endiga nga nto nga biri mu kulwanagana neŋŋamba ye olutalo lw'embuzi n'endiga ate ddwo lugirawa mujjukire yesu kristo gwe mwana gw'endiga kati bano abasumba z'embuzi yesu ng'alwanyisa zino embuzi ezo ze bayita ezerimbika maliba g'endiga ate nga misegi ze zabadde embuzi nga ziwanagana ne kristo kati abalwanyisa kristo webali era bangi beba basumba abafere gwe gy'oli gy'owulira emirembe nina omwana muwala nkubidde simuwere ku makya aneewunyisizza nga ŋŋamba nti balinawo omusumba amwogedde n'erinnya simala bumalwani eryokubiri erinvudde mu mutwe mbu azaayo ebintu kati neŋŋamba ate talinga olimbizaayo yafa nti ate oba kati agamba gwe kyoyagala kyabakolera nemugamba kati ate oyo oba ogenderako waaki nagamba munnange ffe twagala muntu waffe kutereera obintu oba bimuvaako biddeyo gye byava biddeyo kubonze kati awo nze sirinaawo magezi manyinza omusumba omulungi si bwatyo tazzaayo asaba busabi mukama n'akola ki ntandise bwe nti ku dayiningi okwabadde abasumba abo abayitirivu mu bungi batyo kyokka bambi ekyennaku ng'abamu sibamanyi
ninako be mbaladde manyi because nze abasumba simanyi bangi mulimu bayitirivu beswana wadde okufumitiza nti ne munsi muno mwebali naye nga ate mwebali okuza kati nnyo nasooka kubalaba abwe bwayise bwe nali ntandika obalaba abasumba pasa bugembe nabagamba bwe yayitirawo nga ye talina kintu ku mutwe ekyo ki element baali mu miti waggulu nga beekwese naye nga bambadde ne element ezibaziiza feesi mukama ye yabandaganze nali sibalabye ne mubuuza ate lwaki beekweka n'agamba batidde igwe okubalaba kati olw'okuba mwantyanze obbalaba Katonda n'abambikkulira ku mulundi ogubadde ogwokubiri nga mwenna mwekuŋŋaanyiza mu kihoolo ku dining mwanteeseza mwagala nate nange kunzita nze okutya nabagamba sikutya okufa sikutya naye kamunzite we mbanga kyekyo kye munasobola oba kye munjagaliza nga mmaze nange okukola ogwange ogwampeereddwa ku ttebe eyo kwabaddeko pasita Bujingu. Pasita Bujingu kikiriza wakigaane golede wagwa era abantu abakyakukirizaamu kati nze ate benneewuunya kubanga okimanyi bulungi nnyo nti mu byaddala ekisookera ddala by the way na buli musumba yenna nga wali owasize omukazi owookubiri gwe saagaana kwogera oba oli luddawo oba oli luddawa naye kasita obanga oli musumba nga wali owasize omukazi owookubiri gwe automatically tewaliwo kwebuuza wadde okulowooza oba wagwa kubanga eddiini ey'obulokole oba enzikiriza kukkiriza kwaffe ffe abakkiriza mu Kristo si bwe kityo bwe tugamba mulayira nga mwewasa nti mukufa mu bulamu ne mukufa tulibeera ffenna okufa kwe kulitwawukanya kwokka naye mu bulamu mu bulungi ne mu bubi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu tujja beera ki kati gwe ŋŋamba otya nti wayawukana ne mukyalawo olw'okubanga simanya yakulukuta emyaka 10 so what Katonda gwe mukkiririzaamu kyogera temusobola musaba najjawo ekintu ekyo ekizibu ekyo Pasita Bujingu oyagala kuŋŋamba nti tomanyi kwe kiva osoovaayo n'oyimirira n'olimba ensi ntomanyi kizibu ekyo kwe kiva bwebanga bityo kale temusobola agenda mu nsonga ezo ye nga waali nga tazigendamu kyogamba yazigendamu ng'ali mu mbeera eyo wabeereddewo nga tafa obutakola sex kitta oba okukola sex kyekitwala abantu mu ggulu maama obuyinza gwe nga gwe obujjawa obutuuka okusalawo ofunisa omukazi omulala olubuto ng'ate okimanyi nti ekintu kyokola kibi kikuntana n'amateeka ga Katonda enjiri gye muliko kati yakwewolereza wabula si yakutwala abantu mu ggulu wabula ewolereza mmwe bafevalinga kino ne kino mubuulira njiri yakulaakulana temubuulira njiri yakugenda mu ggulu wakubadde ng'okwogera mukumanyi era mwogera bulungi nnyo omuntu atula n'awuliriza awulira nga byogera byonna yalibadde abyetaaga obbitwala naye Bujingu wabaddeko ku lisiti kwoli ku table ku dining kwenadde Pasita Kayanja wabaddeko faida wondoza gwe sinza asoose naye nzikaatiriza ndooza abaasooka bye baayogera mwattu nina omusumba eyabaddeko nze nganze ku lwange nange neekanze neŋŋamba ate ono gwe mbadde bagamba nti yakulembera abasumba bonna bwe kityo bwe kiri wakubadde nze mmanyi nti abasumba akulembera abasumba bonna ye Yesu Kristo mukama waffe Pasita Serwadde akulembera abasumba bonna wabaddeko aye gwe wakoze n'ekintu ekyanneewuunyisizza kubanga ate gwe wadde ng'aduumira okulaga nti nze nteekeddwa okusayirwa omusango wabaddeko ku lisiti Pasita Jamada wabaddeko nno ate nekyo nakyo nekintiisa gwe munaye ate walina musiraamu nga nze n'olokoka kati mbasuubira ate kulabira sayidi ndala yonna etali ya butuukirivu wabaddeko okugatta ku bano Kayanja wabaddeko oyo mwogedde Kakandi nali nakwogera dda ku gundi wabaddeko ku kweyo ki eyo dining kwe mwadde muli nga muli bangi Kakandi wabaddeko waliwo omusumba omulala ali Luweero bamuyita Joseph oba gundi yagituuma Joseph Ministries kati naye wabaddeko aliyo Kasana Luweero gwate era waliwo n'omuwala era yakumpaddeko era obujulizi ng'alaga era okwana n'abaki okwana endiga kubanga yeye bwatyo bwagamba naye obuzibu bw'ensanze buli bumu abantu bangi abalina obujulizi bwammwe mu abasumba naye bambi batya okuvaayo okwogera kubanga bw'obwo munkubira essimu ne muŋŋamba nti bana ebyoyogera bituufu weeyongera ogendere ddala mu maaso nange omusumba bwati ne bwati yankola kino nga nkugamba jangu mu kamera oyogere nti munaye ffe tetusobola kukola ki naye ffe tukuwa ki sigenda kwogerera mmwe abantu bye mumpa wabula njagala kwogera kintu nga nange mazo kyekakasa nga nkirabye nti kiki kituufu Pasita Bujingo Pasita Loni Pasita Kakande Pasita Kayanja Serwadda Jamada wabaddeko Senyonga
Pastor Kiganda abalala ndabika sibamanyi nze ng'omuntu personal naye ng'ekimeeza kyabaddeko abantu bangi abasumba asinga obungi nze sibamanyi naye ekimeeza kyabadde kidining nga kinene kiva kuno nakuli nga bonna batudde we bati beetoolodde bakyetoolodde. Waliwo omuntu eyaŋŋambye nti bane Pastor Bugembe ye ng'otya okumwogera munange Pastor Bugembe wabanga alina ensobi ze ng'omuntu ku lulwe ate tezikontana nazabano ebyo bibasinzizaamu nga si bya Kristo kirabika alina nga ye omuntu because sagamba nti kuno kunsi kuliko omutuukirivu ne Pastor Bugembe taliimu ekyo ky'emirundi ze gye naakamulaba Katonda amwawula ng'abeera yekka eri tabeera nabo. Kati kyenkugambye nti abasumba bano balina branches ekisookera ddala mu byonna abasumba bano baayala muno mu Uganda kati n'ebweru mu byalo ne mu bibuga mbagambye balina bu branches bungi nga bwe mukiwulira balina bu branches buyitirivu n'amannya ag'enjawulo ekyo temukyerabira wabula mu kyo kye tulina okwegendereza mwegendereza amakyaki naddala amasinzizo agakkiriza mu Yesu Kristo Katonda waffe omulamu gwe tukkiriza twegendereza amakyaki musheyalinga ennyo vidiyo eno nze ogwange ngukoze sititidde mwana wa muntu kubanga mmwe abennaalitidde si mwe mwatondwa nga nze nkoze mukama wange kyeyandagidde kukola kubanga era yalina obukuumi bwange ye yamponyeza accident eyabadde egenda okunzita wamu n'omwana wange nekitaba kati siina butya bunyinza kugana mukolera ye kyayagala nze nkole kubanga yagenze okuntuma era nga amanyi byonna ebinantukako biri mu mikono gye. Mwegendereza amakyaki g'abalokole nabagamba nze nina kyaki 3 owa Bugembe nkuŋŋaanirayo nina kyaki Glory Church eyawe Kagoma nina kyaki Kawanda eya Papa Reverend Papa Makete Gatete bamita Gatete erinnya erinsumbuwa nayo nkuŋŋaanirayo sigamba bane guno ogukoko sigamba nti ezo zokka ze kyaki entuufu naye kyaki bwe ziba entuufu ziri nnyingi ziri kyaki ezo ku 10 bwe ziba nga nnyingi ziri kyaki ezo kyaki 5 ku 10 eziweereza Kristo mu mazima ngambye kyaki ziri 5 ku 10 eziweereza Kristo mu mazima kyaki 95 zonna nfu zonna ngambye nti ki abantu abo oyinza okwogera n'ogamba naye omuntu gundi ng'omutadde Kristo naye ng'omuwayiriza ayinza okuba ggwe mu kifaananyi mw'omulabira abantu balaba misana naye bagamba nti n'ebiyita ekiro bagamba nti ne Kabaka yeetika. Ndi wano okugamba buli muntu yenna eyakkiriza mu Yesu Kristo sooka otuule mu nnyumba yo osabe Katonda akulage kyaki mw'obolaga. Kati mu mboozi eyo wegenda okutwala obuvunaanyizibwa okwogera ku bizibu byaffe ffenna abantu bye tulina mwatu ebizibu by'olina tebikumalangamu amaanyi si gwe ababiina wekka era nga nsuubiza okutambula wamu nammwe ennaku ze nnamala nammwe oba ebbanga oba myaka oba myezi akaseera kati ne Katonda nze keyanteekedde okumala nammwe ngenda kubeera nammwe mmwe abangi be najjiridde aba Yesu Kristo be yansindikidde okujja okwogerako nammwe abannyaniriza mmwe be ŋŋamba. Ebizibu by'abantu ebimu bifaanaganira ddala wabula waliwo ensonga esinza okubeera ennyingi mufe abantu era ng'abantu abasinza obungi mwenna ekisinga okusumbuwa abantu mukwano abaami n'abakyala naye bakyala yabaka basinza oba okubanga bambi bafunye obuzibu obwo n'abasuubiza ensonga eyo njirika era tugenda kukwataganira wamu buli muntu yenna anoonya omusajja oba nawe omusajja anoonya omukazi ogenda kumufuna bwe tunanga tutambulidde wamu ne tuleka ebitali bya butuukirivu ne tutambulira mu by'obutuukirivu Katonda agenda kuwa omusajja owuwe oyo gwe yawootula otungi ne yeebaka ajjemu olubiriziro
ogenda musinkana wonna gwe sinsonga ki Katonda jabba connectinga musinkane mu kifo oba muli bakulumbe oba kuzi oba kumbaga oba birthday oba baby shower wonna oba mukubo ng'otambula olinze motoka oba motoka ekufuddeko mukubo oba mu accident ng'obadde ogenda funa kabenje nganze bwe nabadde omuntu najjira mu abo abagenda okuyamba nga yeewuwo ajja kujja kirala abantu abanoonya okuzaala nammwe muweze tugenda kisabira Mukama agenda bawa abaana waliwo abantu mulina endwadde enzibu nga temwebaka mulumizibwa mu ngeri zonna kati ebirwadde ebyo ebinene ebitalinaako ddagala kuno ku nsi nga abasawo byabalema tugenda byanjulayo era mu maaso ga Mukama asinga abasawo bonna akole ekirala okubongeza omusaala abantu bangi mwagala nnyo bongeza omusaala waliwo abantu abali mu nsi mwe muli nga mwagala kudda naye ng'ekkubo lyabula Katonda agenda kuba ekkubo waliwo abagala empapula nga mwagala empapula za butuuze gye muli ensonga nayo tugenda gyetyukako Katonda bakolere mufune obutuuze mu nsi mwe mwagala okuwangaalira waliwo enkolagana w'abazadde n'abaana eyo nayo nnyingi teriiwo ngo buli muntu yenagamba munenze sirina nkolagana na mama wange wana tata wange family nga zayawukana dda ng'eyange bweri nayo Katonda tugenda kukikola Katonda akole ogugwe ekya family eno ekyo tekibe balaliikiriza nze kambabulire Yesu Kristo bwe bamuyita nti maama wo ne baganda abo bakuyita yabuuza ani mama wange ani baganda bange n'ayogera n'agamba nti abo abakola Katonda byayagala nze bannyinaze be baganda bange era be bamama bange bwatyo bwe yayanukula bw'obanga nga nange Katonda bwe yabangaseeko nti mwakkiriza mu Yesu Kristo kati nze mwe baganda bange butabalimba mwe bannyinaze mwe bakadde bange kubanga tutambulira mu kukkiriza kwani kubeerawo kwa Kristo so kati ekirala enkolagana ne baboosi bammwe buli omu gy'akolera n'ekyo kingi abagala okola ki okukyusa bizinensi nammwe muli bangi ng'omulimu gw'oliko owulira si gw'osaana okukola Katonda agenda kukola agenda kwogera kino ekyo tugenda kitukako abalina amabanja ng'ogamba manja gundi naye yagaana okunsasula kati ekyo nakyo tugenda nakyo kituukako nakyo Mukama akole abaagula ebintu naye babawambako babawambako ettaka nga ebintu byo byatwalibwa mu ngeri bwetyo yonna nga enkola bweba etali ya butuukirivu byatwalibwa abantu botamanyi obanga obamanyi naye ne babiwamba ne babigaanira tugenda kukisabira so nafunyeyo n'abasajja nga nabo bagamba okuwasa n'okuzaala kizibu gye bali Katonda agenda kuwa omuntu oyo gwe yajjamu olubiriizi lwe amukusinkanye era abeera oyo naye waliwo ebintu ebimu byengenda obbagamba bye tugenda okwererekereza awo nno ate tusobole okufuna biri bye twegwanyiza okutuukako nga watali kwerekereza bino n'ebiri byoyalina togenda kusobola kati ekyo munindirire mu paati eddako kano kadde kabasumba n'okubabulira Mukama kiki yannyambyeko okumpisaamu ekyabadde kiri serious accident eno singa yabaddewo omuntu alina essimu n'abitukwata nammwe mwaliŋambye ddala kituufu ddala Mukama ekitiibwa n'ettendo kimugwana era ffe tuli mu kunyiga biwundu ebyokungulu kuba tetwamenyese bino ebiwundu ebyokungulu biwona naye nze nalabye ku kisa kya Mukama nalabye omukono gwe ninga Mukama wadde ozze ontaasa naye ate kati oba kino kisusse naye ekitiibwa n'ettendo tusigala tukimuddiza munyenye yaka yakuseeyiyo eyake Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu neebazizza nnyo mwenna abangoberera basubscribers mweyongere ate n'okusharinga ne comments nzisanyukiramu waliwo omuwala omu yaweereza comment n'aŋŋamba nti muwala gwe nali sikukkirizamu okuva mu ntandikwa naye ko wataddeyo alubamu yo mwana watu kati nange ntandise okukkiriza mu byoyogera neŋŋamba bajja kujja mpola mpola nga bamaze okufuna ensonga entuufu ezibaleeta kale mwebale nnyo mwebalire ddala nasalawo okubeera mwanjulukufu gye muli musobole okumanya omuntu omutuufu kigwe mukolagana naye waleme kuvaayo buvi muntu ava eri ajja njogerera ebyange ng'ate nze yabikola wendi n'omumwa nina nsobola okweyogerera ntumiddeko mwenna bakwano bange basisita bange bamaama bange ne bannyinaze mwenna mu nsi mwe muli saagala kumenya mannya kubanga siina bwe nsobola kubamenya mbamaleyo muli bangi ate nga nkimanyi munjagala kyokka mumanyi kimu nze nsinga okubaagala kale Mukama abankuumire mbeeyanzizza nnyo mwebala okungumiikiriza Mukama abampeere buli omu kyamusaba